Bukumi bwetusaba sala zetusaba Bulaya kyebasaba Africa ekyo kyetusaba Bulaya kyemusaba ffe twagala kuba naawe Mukama twagala kuba naawe yo ffe twagala kuba naawe Uganda twagala kuba naawe kubanga mbayimba oluyimba muyimbi eri superstar kati ali mu mataffaali buli bwe mukyogera bambi abavubuka banga bato mubasindika mu bubbi nsubira bagizi bakuddamu okundaba nga nfulumya ennyimba ziba sound zibasuubira badde bamisi kwa kati mingo likodese kubira ekivuga ne bagana esaasi ziri zetwawulira nti sizetuwulira ekyo kinnuma amanya studio yange ekole ki nesunga okuba kubira oluyimba oluvudde mu studio muno naffe tulwesunga era bwotandika okwemulira wano tosooka kufuluma osooka kufunira wano kibooko kumwana kuba oluyimba lulinga ziri ze mwawulira kidende wamafanya kazi ng'oluyimba lulimu message lulimu endongo naye nga nza bali kyembagamba mubeere nga mulindiridde fere situdde alright obudde buneeno kati nga bwe mulengera tugenda mu studio y'omukulu Clever gye tulabe wa weetuuse era munegateeko ku lugendo luno nga tugenda studio eri wansiko eri ku level ya wansi bagizimba mu ngeri ya science nnyo bw'ogiraba eri bakiyita go down bwenyinza okiyita so munegateeko tukkirire wansi eno tulabe studio eno bwefaanana omukulu gyali mu kutegeka kati essaawa zino wano we tuli katukkirira amadaalo agakutuusa ku mulyango gwa studio wennyini awano gwe mulyango gwa studio era bw'obeera osobola olengera eno room yegenda obeera mu studio y'omukulu era osobola olaba weetuuse essaawa zino eno mulimu ebintu ebyenjawulo bakakoze bulungi bambi Clever webale nnyo omulimu tebasaamu beesi okubanga bamutegeera nti kasuke zonna zino bali base wansi okubanga basobola okubanga bamontalinga base nga ebeera eri gundi eri ku level naye batolina monta ya base kuba studio zonna eziriwo Kampala teziba na base eyo wansi okumontalinga base gw'owulira kyovulabanga bakuba music nga temuli ki nga temuli base kuba emisa gifulumya mu theatres zifulumya kiri ekyaffe kyenjagala okuzza kajeko kasoli wange Clever nsaba otubulya kati kino kigenda kuba kikolanga ki kuba eno meza ya studio ne ekyazimbibwa nkyagyongerako obuwanvu okubanga emiza kisobola okuyimirira nakwongerako second level eno kati eno first level first level yo keyboard wagenda tulawo keyboard wagendako computer wagendako emizindaalo kibenga emmeeza ewedde ye vocal room tugendeko mu vocal room nayo tugirabe eno ye vocal room kati tuli mu vocal room y'omukulu naye tukyabulamu ebintu ebimu tukyabulamu stand ya microphone tugibulamu tulina ebintu ebimu bitubulabulamu ekyalinga ebyuma byonna tebinaggwa era kibala essanyu yange liri mu kwebaza abantu bano abanyamba wammanga nga SB4 Media Mama Lusu mukyala Balamu bampaka kalimagezi ka kompyuta kali awo banyambako okubanga kati olaba nkabira stand ya nga kompyuta nakifuna kyenva nebaza abankwatirako SB4 Media Mama Lususu mukyala Balamu muli mukyala Peters banja abankwatirako okubanga akola ki mulimu manager wange nalina wankwatiddeko lwakuba alina wakyakomyawo covid akyamukutte ali mu PGs nalina wanyambiddeko mu bino ebiseera kupaintinga kukola ki twala covid station negenda okuggwa bweti nemala ebanga eggwa bweti mujawulira musisi mu ttaka nga music yafuluma gwe mwagala yekyekyo ebiwulamu mu studio kati katulabe ebiwulamu ebulamu tugenda kwetaagamu mixer ovulidde level eno nga ya keyboard era eddako kuliko kubeera computer ayo tunako side gundi okubeera mixer so right now bampayo ku sound card lwakuba emanyi gayo geego
twetagayo mixer, studio mixer, keyboard yo nina, twetagayo step down MPG sarangambye agenda gifuna. Ne twagalayo mixer, twagalayo stand. Owulidde. Twagalayo stand. Mpozi no muliro ku kyalo kuno kubanga tuli ku generator. Twetaaga amasanyalaze kana katuka fiko kakonako kola baka wano nate wali mumutali masanyalaze ni ate mabbali bali lijegali yes kuba mpije mpise ndabe katundu kano era tusaba amasanyalaze batuwa amasanyalaze okay yes bekikwata kondowooza muulidde nsaba amasanyalaze nago gatuuke eno kuba omwana ategese ekintu just cut okubanga okozesa generator sebe kye kintu kiba expensive twagala nafo kyangu ya studio egwe tusobole okubawa kye mwagala waliwo abantu bagala okuwulira sound za manzi wanifanya kazi zababulamu abantu kayinjala okukomyawo sound zezo okiwulidde kuba wano ndi free wali mbadde walandirooli naye mukama mpadde kisakati wano tuli waffe buli kimu njagala tukikole nga kiri taratibu tebasinasuya kubanga emizindalo giri wano ezizikola emizindalo egikola waziwa nani ne fanya kazi gyonna giri wano eno ezo sound mukama yampe ekisanzize mbadde nzeekubira kuziwandiika nnyimba so I have that sound abantu ba feeling nga gye baagala naye gye mbadde nga ndi ku lockdown studio nagijjayo gye njipangisa wawandiika ennyimba iye gwazeekolera iye kati era nze nobba wa sound eyo studio egenda kubeera basically for kids naye omuntu omukulu ogikoleramu ojja kubanga osiitaana eyo ojja kubanga osiitaana naye egenda kubeera basically kids abaana bo bajja kukola mu mbeera mukama gyayaga naye abakulu okukolera wano okusimba kago anti twabasindika okufanya kazi balina okubanga bakola baba tebakola amaanyi ge tuteeka wano ogalaba kati nemeeza nyimazeeko weeks ziringa 2 nga nkola bukozi mmeeza no bwabaze kukola oluyimba okola wano music atajja kujjanga baby wajja tajja fresh kid nga wajja wano ate bebikulu wano si wajjawo okola oluyimba fresh kid asobola kujja naga mukulu kireva mbadde nsaba kukolayo kayimba n'omugaba kaleyingira era mugamba watandise okukola maama yampaddeyo sente bwezinyalakola akayimba tubagulawo studio jangu tulabe bwaba ina tight nga ntandika naye gwe omukulu kakadde mitwala saagala muzannyo anti kisanja akuna mchezo ye besi yafe yakuba manzi wanani yakuba nsi yaleta monitors ezo zonna n'emizindalo gyange bagikanise wagirabye emizindalo tugenda gifuna gye n'emizindalo gye wakozesa bagikanisa naye njala okugula empya negya bbeeyi nnyo zimizalo gya monita za studio zigula $5,000,000 so za bbeeyi nga tokya bwobanga tonaba kubeera toteekaawo teeka waliwo bulungi mu nsawo kati ngenda gisabikako bulungi ze monitor ye base generator waggulu buli kimu kiddemu buto nga bwe kyali nesunga okuba kubira oluyimba oluvudde mu studio muno naffe tulwesonga nkyesonga naye nga bwegambe basically for kids omukulu jangu ng'owera mu wallet how see you abakulu bawulidde nkugambye abaana mwe mujje abaana ne bwaba wasomero kati tugeze essomero liri erikulu kale kansooka ensigeko kuba tennaggwa kansooka ensigeko kuba tennaggwa eyinza n'okugaana okuggwa abakulu nga bakoze entondo katusooke tumale okugimaliriza mu kugigula tutya babulira engeri gye kigenda otambulamu ndowooza tujja bbaawo nga omukulu aggulawo studio weewaawo naffe tuwesunze ziri bbiri waliwo ya 50 cent naye nagiwulira eri mu go down neeno mu Uganda 50 cent naye mwaba alina studio zino ez'enjawulo kikyosuubira okuba nga kigenda va wansi eno kijja kuba kirungi nnyo okubanga tekigenda kubanga music oli music bamukuba bamutya papa bamukwira mu lujjudde ng'omuntu atya n'okufulumya ekigambo oluusi nekinenyezebwa ne wano nkukwata ggwe n'omwoyo gwo ne tuteesa era bw'otandika okuwemulira wano tosooka kufuluma osooka kufunira wano kibooko kyekyo emigo tugirina muno obanga ssebo ogenda kuyimba bigenda kuleeta buzibu mu nsi tukalegira wano kyova laba tugaye basically for kids tutendeko omugigi omupya nkuba music mwana ekyo kyenjagala ekyo kubanga omwana okuba oluyimba lulinga ziri ze mwawulira
Chidende wamafanya kazi ngolima luli message luli mwendongo. Aha, si kuimba wimbi kubanga twawebwa talent okuyimba. Tuna oyimbo limbo lukwata ku muntu. Chovola banga kugambe basically for kids bajenga bategekwa bategeke era nze mbasuubiza okulaba ku mwana akoleddemu nti akoleddemu hit oba akoleddemu linnya afuniddemu kyafuniddemu mujja mulabanga waakubeerawo bbanga lyonna nga wanjawulo kwa tugenda mu pininga kino kyengenda okukola wano omukulu yenna gwe twetwagala abeere nga governinga industry ya music kyengenda nze ate okukola wano mu mwana. Clever. Mu bintu by'otugambye ebibula mu studio. Yes, omenyeeko ebikulu mixer stand ya microphone naye bwe ntunula mtu olinamu ntebe tonafuna ntebe kyamanyi wano olina obbikawo awagendawo mirrors bbiri twetagamu oluggi mixer nga bwe nkugambye ebitebe abagenyi balikubanatuula okubanga nga mbakolera batudde ebitebe okubeerawo n'akatebe ka producer kati mpozi ekirala pannawo tutaddeko amazzi okubanga tegayiika omulimu gutandike because I can't wait but still we need to finish up here so that tufune sound yaffe eri munda gye twagala nga wali covered wano tukyawulira eddoboozi nga lifuluma so twagala tugaziyeeko wano tugaziye bulungi reception yaffe ebere nga engazi tube nga tuggalawo so wano nawo wabulawo okuggala kwa kino tukiraleko temporary okubanga olwala badde ekola eyo paint okumukaza kubadde kusiitaana because amazzi gadde gakola nga kiyingira ate nga corona ze tukyakuba bivulu owulidde naye nga nze bali kyembagamba mubeere nga mulindiridde situdde management yange nazitudde tukwasaganya muno tubeeramu Zabada MP Jesus munamasaka akyali ku lockdown nana bana baswate bitukwasaganya Mighty Bad Banton Jagwa mwebali abajja okwasaganya ekyo mulimu gugwe gwe tukolera mukama waffe Clever studio amanya gayo galite ekyo ngulunaku lw'okuggulawo mujja kiwulira kuba lwendyogera wano bapapapapa ogenda wulira studio eguddewo e Kampala zinagulawo CJ Records aye n'empulira omulala nga naye aguddewo CJ Records erinya kwega wano mu Uganda netulina copyright ogenda no registering ekintu kyondowooza last time I was nali ngenda kugisalinga CJ Records nali mbuzaayo emitwalo 2 okugiregisteringa nezinnema nga ndi mukuva mu bupangisa nenkirekaawo kali nenkikwasa mukama kyebagambye nti erinnya njaditeekawo lijja kuregisteringbwa newadde ekiri kyannema okukola ki teri kigaana wano era mbagamba mukama gwakutteko teyadda mabega nsuubira okuba nga kigenda kuba massive nnyo nsuubira abawagizi banokuddamu okundaba nga nfuluma ennyimba sound zibasuubira kwa kati Mingo Records ekubira ekivuga ne bagana esaasi ziri zetwalawulira nti sizetuwulira ekyo kinnuma amaanyi studio yange ekole ki mpulira ate omuntu ono bagana nti kale esaasi zikyawera so wakawo wakyatuuse wano tukyatuuse omulimu tegunaba kuyimya gukyagenda mu maaso bino byonna bikyali gajetiza mu meeza yakubiri byamaze okusalibwa mbadde ninza omukulu empigiza abe nga atuuka wano tulabe tusala amagezi naye nze sisala amagezi nzekka ntula nabo mwana so era kati kemulabyeko essanyu limbuganye kati gatandika ati wano wenkomi wano bwekinkuteko ati tukoze tya omulimu ate guddemu gwotambule bulungi kyekyo Clever otugambye wano tugenda beerawo ne reception wano mukantukaneno nga wenyimiridde wano waggulu wo wagenda beerawo atya wasigala wali open wagenda kuba covered tugenda coveringawo temporary tugenda coveringawo bulungi naye nga bwolabye nti kino tukikoze ndozolaba obubisi bw'ettaka tukikoze obuteyongera bubisi buno kubanga bwaffectinga studio yaffe kyakaseera kino kya covid speed olaba gyebaddeyo covid bino byaleese mwana okubanga atukwatakwatamu naye naffe tulazire era tukyalaga tugenda kuzijjako kigere twagala otutuukiza omuntu oli agamba nti enyimba neno ezi nyimba tukyaziwulira nezivuga bwe ziti twagala okutuukiza essuubi lyeyo abantu bali eyo banoonya sound eri tewaliwo mu industry agiina kamyoni agiina mweno industry sound gyenina kamyoni agiina tugiinamu abanze na kamiliyoni naye ate olumu yava takuba sound eyo ani kati yakiwa bbawa wali okutta ekintu kino sound y'omuntu awulirira ebyo luyima n'amanya nti oyo Clever gye
That's why I'm building its origin. Okay. Yes, Papa. Aya. Obudde buno tuli mu kuva wansi mu studio omukulu Clever J. Atugambye zirimu bbiri mu nsi. Eya 50 Cent n'eya Clever J kati yeeyokubiri essaawa zinene eriwo mu nsi yonna. So ekintu ekyo olaba nga kyamaanyi. Essaawa zino twagala tulabe emirimu ki emirala gyakwasaganya wano ewuwe. Ebintu oba alina okutwala byalima wano yatugambye alimirawo. Emirimu gyo gyolaba gino emirala nagicreatingira abakids bange abaana babeere nga bali busy bagezigezi nnyo mwana abamu baga tusinga amagezi bakwata ku simu ebe yakyuse dda naye nga njala mulaga ku bino wakwasi siina wekibeera kigazi wensobola obateekabe nga balaba ebintu ebinene okuba bye balima naye ng'obumyu nabo mbutaddewo babeere nga nabo bakipingirako busy. Yes. Katugende tulabe ku bumyu. Okay. Ya eno ye gundi wano muno munda mwalundira obumyu. Yes. Buubu no wano tubula. Obulaba. Ngano bujjudde muno naye. Yes, mubimu ku bintu Clever byatugambye mu lockdown eno kyakoze kugezaako yigiriza abaana emirimu emirango ovudde ku by'okusoma. So katwogereko n'omukulu ono kwa katulaba alayika nga ye manager wa farm eno gye tuliko essaawa zino. Mukulu mbadde nsaba kumanya. Amanya gange nze Kasozi Jeremiah. Okay. Kasozi Jeremiah gwalunda obuntu buno eno. Iye. Buno babuyita batya obuntu buno? Bufaransa. Bufaransa. Okay. Buno bwe bayita obumyu Bufaransa. All right. So obumyu Bufaransa bubiri. Buno ye breed eyo tufunyemu eyo. Eno breed ya Faransa. Eno breed ya Faransa. Okay. Kati ate ye breed obumyu Obuganda obutegeera bo buli buno bo buli bo batandikirako era kati iri breed empya gye tufunyemu gye twagala tubeere wano nga tulina breed eyo. Okitegedde omwana abirenga alina obumyu nga 10 awaka ate ndaye bwansaba fees nyabula ennyanya kale twagala omulunzi atuwulire atambuza atya omulimu gwe kati oso tuwulire obumyu bunene obulabiriro. Ngenda mu nnimiro nenfuna amalagala as like amalagala g'olumonde webityo nesere ng'akyali mutoototo bwe bulya bumulya. Nabo bumulya naye si nnyo kiri awo. Obumyu bwamwe nze obumyu mutera bulaba ku TV naye ate bwenda ku TV buba bulya carrots naye buno bulya carrot. Bulya naye tetutera bufunira. Okay. Yani kati essaawa zino olina obumyu nga bumeka? Obuto buli 5 akasooka kali kamu bwe bumyu 7 n'ogattako n'ezo enkulu ze 9. Olina obumyu 9 mu faamu. Okay, toyanza nnyo mukulu Jerry. Naye oluzaalo oluzeeko lumufudde. Akayumba kafuna njala mugaziyiriza naye obuzibu engeri gye bagala download eno gy'owulira. Sente zezikyagaanya okugaziya faamu. Tukakubira kubanga tuteekamu nzijagala ayige kati olaba muyonjo ekyo kirungi credit muwa abuwadde emmere fine credit muwa era nsanga okuyumba gujama njubu mujja kufaamu muze mufuya amataffaali abika yennyama baluna ne sister we Tracy. Yes, katwogereko n'omulala gwalunda naye faamu ndowooza abagimanaginga babiri n'omukyalo ono. Madam Tracy, obumyu bwamwe bunene omulimu gutambula gutya? Omulimu ekiri ku bumyu obumyu bulya nnyo kyoba omanya era toyinza kubulundira mu kibuga kiba expensive wakati wano tuli kumpi n'omuddo so tugenda ne tuzinogerako ne tuziwa ne chachu kwegamba bo tebamenya kuba they eat everything. Okay, so mu butengekera singa omuntu abeera ayagala okulunda obumyu akola atya? So tubuli engeri gye mwatandikamu ekintu kino. Olina osooka n'ozimbawo ekiyumba bazimbawo ekiyumba era dadi yakizimba nakitereeza bulungi kwegamba nga tebusobola buukamu ne bugwa. Bangambako is it mbwa oba simanyi bulungi waliyo ebintu ebiri obumyu naddala bunene obuto so ekyo mukikola mutya okulaba nga mubukuuma otuuka wanene?
anti that's why twabuzimbira ekiyumba teusobola kubukamu ne budda wansi ekitegeera ekiyumba kya kalina nkiraga omumyu wamwe wa base obusula na mu kalina so tubuli omuntu yenna ayagala olunda obumyu so muwulire kale ku bizibu ebiri ku kulunda obumyu ekizibu kiri ku kulunda obumyu first and foremost omanya nti kakakazi kali lubuto olina ojjawulako nnume kuba sometime back katufiiriddwa ensajja agenda n'erinnyira ennume obumyu nefuna miscarriage ngeri lubuto olubuto olwo luvaamu era luddamu but bali babikusala okitegeera business eba edda wansi okitegeera ya ekirala okuziriisa obeera mu kibuga kiba bit expensive okitegeera wakati ffe tuddayo tuzindogerako ku muddo than ate giving them carrots ate biki obalamu obumyu bwe muyina carrots ebulya ziba nyingi so mbuulire gondiyo like vision yo in 2 years okuva kati faamu yeno giraba wakuba kati essaawa zino atugambye erimu obumyu 9 so in 2 years time olaba faamu yegenda betuusewo zijja kuba nnyingi ate nga tuzifunamu ssente cause a pair omukazi n'omusajja bagigula $6,000 kati ofumiitirizaamu singa zikuze nga nnyingi nga tolina pair yeah. Sente ziba nyingi obumyu buzaalira bbanga ki butwala bbanga ki okuzaala obumyu in a month buba buli lubuto every month eno okuba nga kali lubuto nekoba kakazaala kafuna olubuto nga kayonsa kali lubuto nali manyi omuntu wafuna olubuto ng'ayonsa amabeere mabeere ayonsa tafuna olubuto aba alina amabeere kasomuwa ebintu ebimu ku mata ng'ekisanda kyacu okay toyanza nnyo nyawo yes tubadde mu faamu faamu y'omukulu gye gimu ku mirimu gyagezezaako okuyigiriza abaana mu lockdown eno abaana babeere nga nabo balina kye basobola okwegasa si kulilayinga omwana akula akimanyi nti esi okusoma tusoma naye bangi abasomye ng'essaawa zino eno tubalaba tebalina mirimu so omwana bw'omukuza nga alina kyamanyi ekirala abeera asobola okujjukira nti mwana ensenyize naye dadi yanjigiriza okulunda obumyu bwafunayo ssente n'atandikira awo kuba abantu bangi abagaggawalidde mu bulimi n'obulunzi it's a business kuba batugamba agriculture is the backbone of Uganda yatawulira bannayuganda bagenda e China sima Japan kulonda magi nange naye njala nkikoleko wano nga ndaba bannayuganda nkola oguyumba kuva kuno abo bagaye mugende mugalonda oba abantu emirimu ate bamugenderi kulonda magi bakolerenga wano eno kyansanyusa mu balonda magi kuva ku makya mpaka lwaggulu Wow. Nengamba nga gwe mulimu ajana ka briefcase kene bagera kulunda magi nange erisenga mukama atwawagazi okulunda busobola okubeera ddala okw'omuwendo balonda magi Uganda yes baleme kuddamu ate galinnyira nnyo nga ne wano tusobola olunda nze bwentyo bwe nkiraba munna era nkyagala nnyo lwakuba nti nemwene ensafu mwe tuli okufuna ettaka si kyangu era ekyo lusaba gavumenti etulongosezeemu ku muvubuka okufuna ettaka buno obubaka bwandigenzekeko newa Magulu Nyondo ewa Kabaka akenda nkawulira abavubuka batuweko tulina abavubuka baagala okulima naye nga awokulimira tewali nga tebakufunanga so abavubuka batusalireko ku mayiro akenda ezo baterewo engeri ennyangu y'okufuna ettaka tube nga tusukutolerako emirimu gyaffe tugeze ng'osobola oba okuliriizinga ku muwendo ogwa wansiko yes n'amazima gwe tulifuna kuba tulifuna bulibwamu enkane baterawo engeri y'okulifunamu ettaka lubiriza naffe tujja kwolesa bye tulina bye twagala okukolako naye tetulina we tubikolera toyanzanya bagamba fanya kazi naye bakolera tewali essaawa zino tugenda ku faamu ey'okubiri omukulu alina faamu ez'enjawulo mu kifo kye kino eno erudda wano balundirawo omutakono faamu osanze korona agiridderidde so yali nnene okusingako wano nedda mubaddemu embizi eziyali zitundiddwa korona aziridde ng'olina okukwatako osobola ate okulaba nga famire efuna ekyokulya kati bino madamu yabiddukanya awo yaddukanyawo zirukanya wali wansi abaana baddukanya eri gye muva so mulina emirimu mwajawula buli omu alina sekita ye
nenga tukwataganira wamu mu kufeedinga mu kulabirira udde yali yangamba kalinga akalwadde amatu so tushe yalinga sebo jeremera tubeera mu studio omu era naye inagundi janyongerako kituufu kuba buli lolaba omwana waawo ofuna ne inspiration kati awo kinyumira ekintu ekivaayo bulungi nange kyanenyumirizaamu nze nali omuto muzeeyi wange yandagalinnya nangamba kunsikirira mukama waffe ye Yesu owulidde kati omwana wange ono mala mulaga Yesu mulaga ne waaka kuba ffe muzeeyi yatuzaala abaana babiri nze ne sisita wange akala ate yali eka kyenva njagala abeere nga alya ku mugaate ogwenze nga ndyako abeere mu nsi muno bulungi. Ekintu kino kyokola ndowooza it's a great inspiration ku bantu abalala kuba tulina families nyingi mu Uganda nga taata ye breadwinner yaleeta emmere ewaka bw'abeera taata bw'alwala awo mbeera mugenda siba so kyova tulabye ebintu bingi nnyo nga bituukawo muno covid abantu taata abadde nga takyakola so talina ssente za mmere so ekintu kino kyokola kiwa kyakuyiga ki eri families endala nga family ezo ziweereddwa omukisa zaziweereddwa omukisa nga bagamba nti abamu tebalina wakubikolera wadde nga bandi badde baagala so kiwa abantu kubanza emize nga nyimba fanya kazi naye nga ngenda kukuba ne basigala abantu bakwana nga naffe tuwe ku ssente ne bagamba naleka mbagambye fanya kazi so isaya time ombeere nga mbalagako nti tafaali osobola okukola etafaali osobola okukola osobola olunda ebibizo oba obumi osobola okuteekawo obuntu okubanga bookkeeping active tosobola kwogera nga namuno nga takuzzeemu kati n'omulimu tubaako kyokola olyokogamba abantu ate nabo bakole nze mmanyi kuba aliyo abavubuka bangi bawulyaŋŋamba papa nalokokera kantuko nawulira bwewayogera wano nogaa nsenga bwe nategeera nsi yaleeta bwe nategeerera Yesu kyankwatako era ako kakripo kanze nalokoka neŋŋamba ekiteeza mulimu mulungi nawe gwongereyo mu maaso ng'oyimba oluyimba olwo olwa Yesu fanya kazi okukkiriza watali kukola okuteba okukkiriza ate n'okukola watali kukkiriza biba bya bwereere. Clever nsaba otutwaleko ku ttanuulu eri tulabe n'amataffaali we gatuuse. Tukyali tuli mu maka g'omukulu Clever Jera nga bolaba ali mutulambuza projects ez'enjawulo z'akolera ewaka mu lockdown eno abantu bangi nnyo babadde batudde naye nga abamu balina n'ettaka eddene erisinga ku lirye naye nga atudde talina kyakolerako so ndowooza kino kyakuyiga kirungi nnyo eri abantu. Clever amataffaali gano ge gagenda ozimba studio amataffaali gano plani yange badde ya kugookya nzimbira wali muzeeyi wange ennyumba wali wansi wali naye covid ayina embeera gyandesemu nti nno akuteko ku sipiidi yange ebivulu nga tebiriiyo mba siina wenfuna kyobola kati enkuba egondoona ebibika siina nkwasaganya tulabe nga nakuli ku kiyumba tekuli mabaati kati enkuba ensumbuwa ndi mu kusaba covid ono aveewo ekintu mbere nga naye ndaba mwana kikoma okusebengeera nga mproducingayo omulimu omulala nago nga gubeerawo kikoma okulwawo nga mproducingayo omulimu omulala nga nago gubaawo. Ekyo kirungi nnyo. Alright. Nga bosobola engeri eno yettanuulu y'omukulu lwakuba tegannayo kyoba naye nga maaso awo just covid enkuba bwenkola mbadde munsonyiwe wali wenkola tanuulu wali nga naagokya wano wetugakuŋŋaanyiza wano okuŋŋaanyirizaawo gano agatannaba kwokyebwa naye enkuba entwala akaguddeyo gano gaalina okwokyebwa ate nnyongere ku studio wali wegambye wenina okwongera nfune agazimba awo naye akati enkuba esipidi gyentwalamu ate nga njagala Munnayuganda buli studio ng'etandise okukola kubanga mbayimba oluyimba muyimbi eri superstar kati ali mu mataffaali buli bwe mukyogera bambi abavubuka bange abato mubasindika mu bubbi mubasindika mu ki buli bwe mukyogera yali superstar ali mu mataffaali senga saali mataffaali nandibadde ndowooza nzita abantu man kati buli ogamba muno nti yali superstar yadde amataffaali nze kinyongera essanyu eri Yesu n'eri muvubuka munnange naye gwe ate olina bw'oyonoona okubalaga nti ogwo mulimu mubi. Abantu abamu babeera omuntu yandibadde ng'afuna ekyokuyiga wano ate takifunawo alaba nga kyakuswala so ndowooza abantu enjogerayo yandikyuse kubanga mbulamu okuyimba tosobola yimba myaka 10 osobola okuyimbira ne mu ggulu bakuyimba naye twalabye okukkiriza watali kukola n'okukola watali kukkiriza. Ndowooza covid ono atulazeeko nti okuyimba kusobola oyimirira obudde buno omuyimbi n'obeera nga tokyayina completely
kuba katulaga abayimbi bangi ebivvulu byayimirira abamu bavayo ne batandika okkaaba banaye tufa tufiira mu mayumba mutuyambe so ndowooza abayimbi byessaawa babeeko emirimu egy'ebbali gye batandikawo ensubira bambi era nange mbasabira okuba nga bandi badde bafuna ekintu nga kino mukama kyeyampa naye simanyi babo bakisabira omanyi bizinensi eno gye mulimu engeri gyeri showbiz omuntu alabanga singa bakeera ku makya ne bantunuzaamu kamera nga ndi ku mataffaali mba nswala so abantu nga bo ba message mbawa message nti mulekerawo ovuma abantu nti nja kukuboddeyo mu kyalo olime nja kuzza mu kyalo olime nja kukuba ogenda okuba amataffaali nga gulinga omulimu omubi kalinamu abavubuka bali wamanze nkugamba bwe bagamba nti genda nja kukuboddeyo olime sooka ogenda olime balage nti n'ekyo kisobola baga nti ugenda nja kukuboddeyo mu kyalo genda gye bagambyeko mu kyalo kubanga obunabbi obuwulidde bagambye nja kukuboddeyo olime gendako mu kyalo olime bwe kinaaba kibi naawe olyoka okifu naye kireka ebiseera ebisinga kuba bunabbi bwongo olina ogendako olimeko obeeko emirimu gy'otandika kubeera tulaba abavubuka bangi asobola okuba nga alina ettaka mu kyalo nasalawo ditunda agule bodaboda agende e Kampala akole ekintu kino bw'okiraba otya kyandibadde kituufu omuvubuka okusalawo tunda ettaka ate agule boda osanga kyandibadde kituufu naye bayibuli etugamba nti tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda binaatwongerwako akali bwanga oguze pikipiki nga togigwidde mu Katonda ofuna ebizibu ebintu bwe bityo kale bwebanga ogitadde mu musaayi gwa Yesu ate osobola okumalako kale kyekyo osobola otunda ettaka yo n'ojja okola kapiki songa ng'okola bituufu ng'okola byoteekeddwa okukola naye okutunda ettaka n'ogula piki n'ovugirako malaaya nti oba nti ngenze kukola nga si byakola otyo funa pitching ogenda ogule pitching ovuga kireva gye buli bwayagadde ogenda kale fine bwogifunamu okufuna pitching n'omulamwa tewali sooka omanye Yesu bw'ojalaba nti osande eggula pikipiki osande eggula ttaka oba tosande kubeera muzigo olina kuba ku pikipiki yes tukyeyongera okulambula amaka g'omukulu ono ne projects ez'enjawulo zaakola nga tali ku stage wamumanyidde nga tali ku TV tali mu kuyimba wabula ebintu ebyenjawulo byakola so Clever olusuku lwo tulaba nga lufaanana bulungi olulabirira otya olusuku luno naluteekawo mangu naluteekawo mangu era nga kirindabikira bubi nga munsazeeko mwana nga tekuliko wadde ettooke liriko ekifulumye si lutegeke naye nga at least ndoza emigogo emibisi kitegeeza tulidderiddemu tujja tulyamula eryola emigogo emibisi naye nga ndaba nkibeerako akabaawo oba bitooke oba muwogo ng'oyo nti tulina awo kati twataddewo obutungulu naye embeera y'obudde zinaba yabukkiriza tulina obufukiira everyday wali taddewo kasooli ngenekedo bwatuweera ng'ate bwe tusaba ne covid agende tukomewo mu nnomo yaffe bankubira amasimu abalezi banga mwana akireva kinaakomawo baneve twakulinda kati wakomyewo twawulira wakomyewo kyokka yetukulabako ate covid azze nti mwongere amavivi ku ttaka covid aveewo ekintu nkiddemu abalungi abandaba oli kumu n'essaawa zino dambayirige manya gange era ng'olunaku lwaleero tuzze mu nteekateeka yaffe ey'okugezako okuba nga tulambula abayimbi tulabe engeri gye bayise mu kiseera kino ekya covid nga tewali kuyimba tewali bivvulu olunaku lwaleero tukyaliddeko omukulu Clever gye Makage ng'era twagala twogereko naye ku mbeera ya covid eno emuyisiza etya biki ebiriwo atubulire ne project ezijja mu maaso awo atubulire kikyalina after covid tusuubire ki nga tuvudde mu quarantine eno alinayo projects empya zagenda otuwa oba byonna agenda bitubuulira yes munegateko munyanirize omwami ono Clever gye twogereko naye ku bino nabire Clever gye nsanze okulaba baba nange nsanise nnyo okubalaba papa mukulu Clever embeera eno tulibadde mu lockdown tukyagirimu naye right now lockdown eringa kati ekendeddemu but luli tubadde waka completely ne kati bataddemu emmotoka zitambula so twagala okumanya lockdown eno giyiseemu otya obadde okola biki mu lockdown nze kino kyenakwata nti oba bateekawo amateeka era ng'ekitabo kyogera nti balibeera balamu ku go kukwata bukwasi mateeka ga mukulembeze gaakute nga obeerawo naye obuzibu obuliwo nti
amateeka wadde ng'ogakutte bw'oba teweekingiriza ku mateeka gano agatwala ensi yonna era kisobola okukulemerera. Kati ffe tufunyemu obuzikwanike ebivulu babiggala ate nga mwe tujja akasente ate nga mulina okusigala nga mutambuza system ebisala butambula fine butunyigiriza naye nze mbaali nakafuna manager wange Lukwago nina mukwano gwa MP Jesus badde bankwatisaako kumwena embeera nga nsobola okuba nga nkikwasaganya nga kubanga ndabiddemu n'abaneetaaga kuba kati mu kuneetaaga kwe kumpisa mu mbeera eno nsobole okusomoka nabo. Yes, kubeera mbadde njagala kubuuza lockdown eno gyeyiseemu otya kuba bwe ntunuula ekifo ky'obeeramu suubira nti eno akawunga kaatuuka so mbadde neewuunyiza wayiseewo otya kuba abayimbi abasinga twabawulyako nga basaba akawunga. Nze akawunga nali badde natandika dda okasaba dda nasaba dda akawunga dda okuva lwe baggala okubanga tukyatunda music natandika okusaba Mukama Katonda okubanga mpa ekyokulya so mbadde nga nsaba sefunanga akawunga nze naye Katonda mbadde nkakafuna. Lockdown eno ebaddewo erese ebintu bingi okukyuka. Abaana abasinga baali tebamanyira beera waka n'abazadde nga abaana abasinga babeera ku masomero so kati abaana babadde waka mubeera nabo. Biki byoyigiriza abaana bo mu lockdown eno ina ekipya kyobayigiriza ku mirimu gy'okola? Saawa zino ngezaako kubagoba mu mpisa za ku ssomero kubayo empisa z'okusomero nnyingi mu bo bakomewo n'olulimi lwe boogeranga lwa ku ssomero omusango olulimi lwayogera okuyita maani Kazende boy. So tugezaako wano ngezaako okubagobamu empisa ey'oku ssomero mbeeko kyembalaga ekirala ate bwaba nga tebakikutte awo mba ngenda balekera mutonzi nze wange mbadde nga nsasula fees nga maama akola ogw'okubuulirira kubanga mbeera ku bivulu naye akati tukiguddemu ffembi nga tuli waka tulina okubabuulira ku mbeera. Yes, oyogedde ku kigambo kya maama. Mu lockdown eno tulabiddemu emisango mingi nnyo egy'obutabanguko mu maka. Abantu tulabye abaami bakuba bakyala baabwe omukyala amusaa ssente z'emmere n'amukuba. Obutabanguko mu maka bususse nnyo kuba okusinziira ku ripooti ya poliisi ndowooza emisango egyatuukawo omwaka ogwedde gyonna hafu yagye etuukiddewo mu lockdown muno. Bukyeyongera. So kati gwe oyiseewo otya mu lockdown eno nga omukyala omukwano gwammwe gweyongedde oba nammwe mbaddemu n'obukuubagano? Omukwano gwange nasalawo gukwasa Yesu kiwe nsobodde okuba nga mpitamu ne mukyala wange ne wabanyiizizza ansanyusa ye Yesu kati bonna era baagala oyita mu lockdown eno bulungi kwalaga ne mukyalawo nga kwatagala naye ng'omukwano gwo guteeka eri Yesu awo ojja kumalako naye obanga omukwano gwo gutadde eriye obutabanguko bukyeyongera. So amagezi go abasajja kudda eri Yesu kikyokka yekka yasobola zimwe kino mukirabye lwaliro naye nakiraba 2014 nendaba embeera eno nga teri kiriya nga teri waliwo ekitali kiriya nga ndaba bategedde abaana osomesa abaana bali nti wali bakuweera musaala nti osomeseza abaana 6 nti wena bakuweera omusaala era wendabidde omusajja akakwata akasifaliso ke ng'alinga yajja Kampala okukola naye kakati bamugwa bava mu kibuga akuta alinga yajja okukolera obwereere oba omufuna bapa embeera yebadde nzibu yo nzibu era ekyali nzibu by the way bakya complaininga kuba abamu abasooka okufuna akawunga era kati bakaaba otyo naye ffe tubadde nga tusaba emmere nga era tufuna okuva ero twakabiriranga naye eno akawunga ko kaagaana sabe kajja tuuka tulaba nnyongedde okusima ebitooke mu lujja nsobole okuba nga nfuna emmere mu lockdown eno ongambye gwe omukyala omukwano gwonna gwe waguza eri Yesu omukyala ne bwakunyiza omukyala bwakunyiza oddabuze mu Bayibuli yo ntunuulira Yesu yansanyusa mbeera nkola emirimu gyange emyaka mbadde tukyalimaliza studio amazzi gali gansumbula batongeddeko ekinankani gabe nga tegakka wansi kubanga gaafectinga wansi balina okupaintinga wansi okubanga mpaintingamu emmeeza eri mu kukolebwa nakakolako first floor ebyo nabikipinga busy. So basically tobadde bana abasajja babadde batuula mu ntebe okuva ku makya paka olw'eggulu kuba embeera esinga kye balina okukola kubanga emirimu gyabwe gyaggalwa. So studio gyogeddeko njagala otubulyeku katini studio eri ku level ki kati etuusewa? Studio tuli mu creatingiramu table yamu twakamala first level yaayo tugenda kukola second level yaayo eyokubiri. Generator mukwano gwange yagikuttemu MP Jesus yagikuttemu kati ngenda antumisiza step down
naye kwegamba kintu kibe nga kitandika naye mabaati miti simanyi biki byonna abadde abikwasaganya mweno lockdown ya essaawa zino mu by'omuziki oyimiridde otya? Essaawa zino ebyomuziki nfulumiza ennyimba empya sofa ziringa ndowooza 6 naye mwe mumanyiiko nga 3 nfulumiza Butanswaza webale Butanswaza mwana wange osomye bulungi nnyo mwana wange nfulumiza obulamu buluma akuze ezo zombi zirina videos nina oluyimba lwetapende mwenzio lwa Luswahili olwo Namasaka manager yalunkoledde ne terunawa kufuluma terunawa kubeera out nina oluyimba luyita kimuli mu lujja luli wa producer Bawa lukyali mu studio naye nga lwamala recording lufuna kufulumya naye mwene embeera ya covid kitukwatamu kubanga amaanyi agalujja mu studio gakendeero kubanga infulumye kyetulukulya bakyali waggale naye nga bigenda maaso. Mu lockdown eno omazeeko otya n'entambula kuba twasemba okulaba wali otambulira ku boda ate nga nayo bakuweeka ate nga mu mateeka agayisibwa boda zaali tezikirizibwa kuweeka. Kyenakola omwana wange naye kamala omugulira eggaali ng'emutwala kusomera ne mugamba mwana wange bannoonya 10 mu mbeera eno bamu bakyali bankwevu bigaddwa akagaali kati kange mweno sizoni omwana wamugamba soko otuze sokoleka akagaali nyangakozesaako mwana wange gujja bagidde nene ndeeta ata emmere eyo ate nokuleeta agenda kusaba mmere. Watugambye olina management empya manager Lukwago management eno etambula etya ekoledde etya olaba nga management eno enamala kuba abayimbi kyetumanyi abantu asinga bagamba ekisuula abayimbi management mbi so kati management eno olaba nga enaddamu okussa ku top nga bwe wali eddako. Manager nga badde nkwasaganya mu biseera awo nga twakatandika naye abadde akikola bulungi nnyo naye bwe tumaze okufulumya mbadde wa producer nkola kimuli mu lujja nendaba nga embeera naye mukwatamu mani mugwira kasimu ga manager kati embeera eno omwana wandi badde onsindikamu ekyebyo naga pose kale lindako next week naye wano kyali kibi awo nga nkubira mukwano gwa mukwano gwa bamita MP Jesus ayinza okuba ntegeera bulungi okusingako manager nga akasente katalina bulungi era obwanga manager alimira nkubira MP Jesus mugamba mwana so kompenne ekitwala ekyo kali bwe musabye ekitwala ategeera ddala gyakisindika kuba ntegeera nesobola okubanga mmalako bulungi. So mukyali in good terms with the management temulina buzibu twakiteekako pause nayogerako ne manager soke tukwatemu kubanga ndaba ateekamu naye wafulumiza ayinza okunyiiga wafulumiza nga tannala so kayindeko mukama nga amaze okugyawo bino bicovid. So mwateesa n'omuga giro olindako okuteekamu ssente zo nawe osobola okuba kwega oleme kwessaate mu bbanja ddene. Neme kweteeka omanyi manager wakuteekamu n'okutamu video za milioni 15 video 20 at the end of that day you have to pay. Kuba ssente so management twakwatamu awo era twanakanyako ne mukwano gwange MP Jesus mugamba management eno walabanga musajja agenda kubanga acha pushinga nyimba ku TV pushinga atisika pushinga gospel no kubanga yali relevant agira abeerayo nga atambula mukaba bajjawo covid atawo tusumulule fire so but for now let us focus on our studio. Enyimba essaawa zino zoyogedde kandawe enyimba zoyogedde ezisinga mpulidde ezisingako za gospel so music wange nalinga wa gospel alinga wa gospel nga bwe kati sala by Clever J yayawukanyeko kubanga afuna gospel zisinaba fulumya gospel yetongodde njala fulumire mu studio eno ali just wa kubulirira kubaguma so agwamweyo category kubulirira we wow n'omukwano yes omusajja omufumbo nga gwe toswalekayo kuyimba ate mukwano mampozi ngogenda tambulanga ng'onyiiza oba obeere nambwa wakanga zobeera nazo tofuna kasimayo obeera nambwa era oba ojja anti kati okiregedde weetaagayo essanyu laavu yeteekera okuleeta ku ssanyu kuba bitunyiza bingi mu duniya muno. Clever emirimu gy'otugambye gy'okoze mu lockdown mpuliddemu emirimu nga 2 studio ebadde okutwalira obudde then n'okugezaako okulaba ng'osimba ebitooke osobola okulaba nga akamere kasobola okubaawo so bintu ki ebirala by'otuusizaako engalo mu lockdown eno? Siina bye ntuusizaako nnyo ngalo okuleka studio yange eno n'emirimu egyo gye nkumenyedde emirala giri ku lockdown emirimu emirala gy'ogamba giriwo egyo giri ku lockdown era bwe ngikumentioninga nti nagenze ku kivulu n'enkuba ng'omanya awo ng'omubuuza obutukuvu buliwa. Cool Clever tubadde mu lockdown eno before lockdown
buli twali tudda mu Easter season lockdown weyajjirenga so nga gwe omuyimbi oba abayimbi mwali mwefutandise okufuna obuvulu nga baba bookinga kuba kyemanya abantu bakola ale booking aleme kukola kikubeera mu katogo kali eri nga ate oveena atodde oleme nakulabikako so sente ezo kyemmanyi olina ebivulu bye wali otegese oba bye baali bakuyiseko ng'ofunyeko ekitundu sente zino wazizaayo oba mwategeeragana n'abaali bakuyise ku bivulu ne mugamba mujja payinga after? No, that's where the management comes in. Nti fekaji lockdowns bigenda okutuuka twalina show yaffe ngetegekeddwa Kalamba Mityana Road ngetegekeddwa Kalamba naliko ne Shiba n'abayimbi abalala naye mpulira nti yali esasuddwako manager nga bamuwaddeko so ate kati situnula yonze nnyo kuba kibeera under management kati awo munamasaka yansingakawo okutegeera oba yaba compensating ati abayogera ki bonna awo kati awo so kati awo tugamba kya Fresh Kid buza manager ekyo ate kati kya studio nkubuza manager no kale ekyo manager akwalo shows nyingi yali ategese ne shows yazituweerebbwa kuba nawulirako balamera tuwadde okubanga tugenda kubako oba kansanga ku Easter so omwezi ogwo guba shutting them down naye byonna byonna manager yansingawo okumanya bwada akikutte n'engeri gyakikozeemu balina ozizaayo kuba naffe tuze tuzizaayo mabeganga bitulema naye ati awo simanyi kiri mu management ye. Alright. Lockdown yeno enyigiriza abantu bangi bana business bakaaba bakedi bakaaba buli omu wali akaaba ne kati gwe ng'omuyimbi njagala ompe perspective yo musically ekunyigiriza eta fe musically yatunyigadda kubanga twali tukyatunda music yeah twanakoma ku nsi ya leeta okutunda album so all musicians have coming in today bali tebasobola kugula album zaabwe tetutunze music yaddako as yeah so tubaddengawo bwekyo nga era tusabirira gye tujja ebigambo n'amaloboozi nga era tusaba nti munnaye nno gwatuwa ebyokuyimba tuwe na kino mubaddengawo nga obulamu mugamba Mukama goma otyo munnaye nno bonna basaba Mukama bonna basaba Mukama naye munasubira tabawa kuba mpulirako abantu abamu nga baganze Mukama tampanga musabidde ebbanga ddene yes ne lwaki owulira mugamba nti munnaye nga tumusaba kubanga tumusabye ebintu bingi nga gyabituwa omukisa abafunye bye basaba byera yatugamba tulifuuka baana tulibeera n'omukisa abakkiriza nga tetulabyeko so tuze tulaba awo yatuwanga muntu si yatuwadde osaba n'okkiriza Mukama kati mbikuteeredde toyinza butakkiriza kusaba watali kukkiriza ate onoosaba ki kyotakkiriza munnange no abantu omanyi abantu balina omuze agamba otegeeno n'eno so oyinza osaba nagaana kyekyo pasita bujinga tugamba oyimira eyo n'oyimira n'eno olina kuyulikamu wakati olina oyimirira abantu wamu yes kyobola asika bakawunga eri gavumenti era nkabira Mukama nze nkabira Mukama era mba ndi awo nga kaze weewaawo so twebazeera Mukama kulwekyo ekiseera kyonna Mukama mulungi. Alright, yes, Clever otugambye music temukyakola basically temukyatunda music kuba wakoma tunda album eri yasembayo nsi yaleeta so bwe kikyolaba ekirina okukolebwa nga gwe kuba kati tulinawo bino ebigambibwa copyright ogenda niwewandiisa then bone babanga bakunganyiza sente kyangu nnyo ekyaleeta Yesu ku nsi kuno abantu bali bakaaba nnyo nga mutuufu kigwande ddala nduuza nga Katonda ye mwennyini yasigadde n'alyoka ajja kakayino na wano wasula wabanga yakola mu kino yandibadde yatuyitaayitamu dda nagaba abayimbi bange muli ku ki naye ffe nagwe tulaba so copyright kyogamba mu Uganda tekola eringa etekola kuba ffe batugamba weeri bagamba bakunganya sente oba gwatewandiisa niwandisako mu kibiina kya UPRS era nakijjamuko emitwalo 3 nga nakayingira wano nga kangoba bubi nnyo ne bampa emitwalo aga ganjampingamu naye nga zaali sente ntono nnyo kuba bakuwandiisa ennyimba nnyingi nnyo zobateekamu nti nnyimba gundi olina nnyimba kino nobawaneeza oli muntu ezogenda okukola nazo n'oziwandiisa n'olinda emyaka 2 nga teri bayinza okukubuuka leero ne bakuwa nga wayiseewo emyaka 4 ne bakuwaayo emitwalo 2 oba ojja kunyiiga naffe tetubalabanga ate tulaba wano President Museveni yalina abaatuma ne babawo obuwunga eyo tuwulira bafunye abantu bannafuna naye ffe waffe nti mu kibiina ky'obuyimbi ate tulabayo abazunga na buwunga abayimbi temufunanga na kubuwunga ate nga mwabasooka ekyo kyekijja okunyimbisa erinnya lya Yesu paka kubanga bano n'obubasaba tebakola ki ate bakuweyongera kunyiiga kati munnaye wa Yesu wali emirembe yaman Clever
olowooza ki ekirina okukolebwa essaawa zino okulaba nga muddamu okufuna mu music nga bwe mwamufunangamu edda kuba edda music yali productive nnyo nga alimu ssente kikyolaba ekirina okukolebwa nakati ssente mweziri naye kuliko abazirya kubanga kasita omutindo gwakyuka nti memory card ne flash zizze CD neka bazitunda bagenda baziraba naye abatu tebyo kyaliwo memory card zigendako CD zigendako online zigendako awo twagala mwami Wasula bawasula gwempya awe na ali ku kibinya kya music we badde mwagala aja agaye banaye ntaddewo wano okudamu okuba ennyimba z'aba South Africa simanya zebulaya nga tukuba ennyimba z'aba wano radio tugibaninga awo senga omuziki sente weziri naye kalina abatutwala tebateekamu laavu emala abaga nti no batwala mwami Ben Kibuka ya Wasula tetuwulirayo active gundi etambula nti no kubanga temuddayo kuba music w'abana Uganda wabulaya mukuba bana Uganda tetuwulira nti temuddamu kuba nyimba ziwemula mukuba nyimba eziwulyo tetuwulirayo kyovola banga bayimbi batambula nagalale kusalawo kwekwate wa Yesu sobere organized mbenga nawe mpitira otherwise Mukama yagamba nti byonna birungi naye bina tebinsaanira weewaawo ensonga yange eno togigusiza bulungi njagala ombulire gwe nga g'omuyimbi opinion yo olowooza ki ekirina okukolebwa okulaba nga ssente ziri ze mwafunanga zikomawo wakati ennyimba mulinga abazigabira obwereere abantu baziwuliriza naye temufunamu ekirina okukolebwa kwe kwegatta ng'omanya omuyimbi kwe kwegatta ffenna ne tuvaamu omuntu atya netuvaamu eddoboozi n'azaalibwa naye n'ategeera nti najja ng'akula ng'akayimba manziwana nokamuteerako amala kakaabira mama ng'alina okagula so twetaagamu okwegatta tufulumemu omuntu omu ku lw'obulungi bwa Katonda okubanga ateekateeka amateeka agasobola okufuga omuyimbi nga teri kuyimba byesitta za simenti erikola bikyo bakutumya okujja okuyimba okujja mu time music awooma abakuba ebivuga bali ku mulimu gwabwe naye tunaba kufunamu kibiina ekirumirirwa ku lw'obulungi bw'ensi eno kigavaninga music so singa tukifuna tujja batusobola buli muyimbi okufuna mu ssente ebibiina ebiriwo essaawa zinene ebigamba muno bigatta abayimbi kyokka tebibalumirirwa byo just bakola kufunamu bokka yaabwe kiri kubanga tebatuuka eddoboozi ebaga nti abayimbi tukuŋŋaanira ku National Theatre oba tugenda kuŋŋaanirawa tetufuna ddoboozi tukombooza ffenna awamu kubanga tubaako kye tuteesaako kyetuva tukirekera Mukama waffe tuvola omuyimbi ayimba byayimbye kiboko ne zimulya nola nti Master Blaster yayimbye kyokka bamukubye masasi lwaki tuyimba ebyo kuba tuwali governance tugavaninga ate nga nabo babeera tebamanya abayimbi abo okuyimba ebyo oba tebamanyi kinsi kigi balimu okubanga bayimbiramu ebyo naye tulabangamu ne bapanishingibwa bubi ne twasenga waliwo ekibiina ekitutwala obulungi omwana ono teyandiyimba oluyimba lwemula ne usanga ndibadde akyalina n'obulamu bwe naye tuyina kwegatta Clever je mbadde nsaba wabalabe baffe obubaka bw'obusembayo ndowooza tukusibulya wano muganda wange anze obubaka bwange era nsigala mbagamba soke tunoonya obubaka bwa Katonda Bayibuli bwetugamba ebirala binaatwongerwako sente anajje mbasibira baganda bange bali abakozi mwena nga manyi buli bakozi yongera Yesu ku kintu kyo tugende mu maaso otherwise wonookyongerako ebyo akiyinza obutayitamu yentana gye mbasibirira musoke omanye omusajja oyo n'obutuukirivu bwe awo ebirala tunyumye ebyatukole otherwise tunakola bukozi nga tumaze biraba byonna byabwereere nze kana akayima nkaweza bakyale bange bwenna bali eyo ke kamu ku biwagoso bwenkubidde abawagizi bange abali eyo mwene embeera ya COVID enensi n'okujjula kwayo bwotunula bingi ebijja bigwawo gwamanyi nate bye biribaawo saasira Mukama waliwo ekirwadde nate kyempulira kize n'obusungu kitugumbula buli bwe mbiwulira saala ne nfukumula Mukama saasira bukumi bwe tusaba saala ze tusaba bulaya kye basaba Africa ekyo kye tusaba bulaya kye musaba ffe twagala kuba naawe Mukama twagala kuba naawe yo ffe twagala kuba naawe Uganda twagala kuba naawe kansooke nsiime mu byenzize ndaba ebyamagero Mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe notandekaawo nkwagala nnyo
Alright, tuanza nyo Clever J. Clever J katono nyo nga tonawa kugenda. Yeah. Oluyimba luno lwova okuyimba esaawa zino omuntu waluwulira awulirira ddala Clever J. Yeah. Gwe wakola production y'oluyimba luno? The production eri between producer Anbe mu Rhythm House yalukoze naye oyo asobola okuntegera producer Anbe ina fingering nungi nnyo ku keyboard. Era yemwe wadde asobola okugezaako okuba ku nyimba zange bukaseera mbadde mutandabira yakubeba kwagala olina nyimbira be ne Salabai Clever J nakawera ine nyimba zakubeera abantu bazaagala kuba yanfuna naye nga sound zakusasi zenkozesa era olaba kitambula olina kiringa ekitegeera naye nga lugenda kikwasagana nengenda muleeta abantu beko yagenda wayalinga studio ne actually yanjala ebere ngeri mu Fruit Loops ne mu Logic benga zina programs nzirina abawagizi banga bali yo music gwange ogwetaaga genda ku YouTube channel otekemu Clever nsi ya leta how sio genda ku YouTube channel subscribing atekamu Clever J nsi ya leta ojja kubanga ofuna music wange ali latest no mukadde aha alright tuyanza nyenye we wow yeah Clever J papa nga tunawa kugendera ddala kuba yeso obudde ffenna butukute omuntu yali eyo nga yandiyataza okufuna Clever J ng'akwagala naye nga tuvudde mu covid ono kwa covid akyasibye buli kimu ne singa avaawo omuntu ng'akwetaaga akufunira atya? Sobola okunfuna ku YouTube, sobola okunfuna ku Facebook muwonge Gerard nakundi ya Jalamba Clever gena ku page yange tekamu Clever J ojja kunfuna owulidde osobola okunfuna wane wakanga bwonfuniddewo kubanga wagenda okula projects ezisinga obungi nga kufulumya nyimba kola biki byonna osobola okunfuna wano osobola okunfuna ku mikwano gyange nga MPGs asobola okufuna manager wange nga covid awedde otherwise panao osobola okunfuna wane waka yeah ninga ku mikutu gyonna kwendi tugenda kufuna omukutu gwa Instagram ogwe tunagufuna masanze gatusumbuwa nti okubanga tubeera ku buli kimu obeera wano sola neggwako ng'oyera oteyako ebirala naye tugenda beera negenda ku YouTube genda ku Facebook tega mu Clever J tegenda ku YouTube tega mu Clever J nsi ya leta page yangu jakunda ku mposta ku waka zange zo nezisinga gendako pose ne radio station ne ku TV mbeerako okay. Alright, tuyanza nyo Clever J. Papa. Yes, omulungi ndaba tubadde maka g'omukulu Clever J. Ngalo olunaku tubadde tuzo okumulambula katubulire lockdown yemuyisize eti atubulire ne kubulamu bwe obwewaka nga tuvudde ku biri bye tumulaba ku TV byomulya ku radio. Tumulabeko nga ali wakati kyakola era tulabye emirimu mingi studio egenda maaso. Ngera bolaba yeye mabega wange. Era nga omulimu gulaga gukyagenda maaso wadde nga bingi ebikyabulako. Naye era tulaba nga waliwo a step taken omulimu gulaba yes ebbati lino lyemulengera omukulu yagambye lyateekeddwawo just temporarily kulaba nga amazzi tegayingira wansi kwa studio ya go down so studio ezo ziriyo bbiri mu nsi bwe yatugambye eyiyo eno then neya 50 cent so yataddewo wanene ebbati kuba amazzi gabadde gamukosa nnyo wansi eyo naye nga atugambye kigenda kuvaawo just in case covid bw'abeera agenze asuubira okukyusaamu ekintu kino kifuke permanent wonna wazimbibwe bulungi kuba yatugambye wansi awo twalabye mu karuumu ako ke twasoseemu ewagenda obeera reception ya studio yes Damba Eric emanya gange omulungi ndaba badde ku muno sigala ng'osubscribinga gwe yakalaba channel yange omulundi gwogusoose gamba mukwano gwo gamba maama ogamba tata bonna bagambe basubscribinge ku channel yange kubanga message ebeerako teba eri quite inspiring si byakwesittaza tekuliiko byesittaza tekuliiko yeah so continuing okusubscribinga enamba yange kweriawo osobola okunkubirako obobeero yagala okwogerako nange oba olina enteekateeka yonna gyoyagala tukole ki tukasaganye oba oyagala okufuna omukulu ono Clever J osobola okuyita ku mukutu ogwa Facebook yes no connectinga naye muwonge Gerard osobola ogenda mu kabox ke n'omugamba kyoyagala oba ku page ya Clever J YouTube ali ku Clever J nsi ya leta pozi ne mukwano gwe gwe yatugambye MP Jesus ya ku Facebook kwali sobola connectinga naye ne mwogera kubikwatagana n'omukulu Clever J bwoba omwetaaze yes omukulu ono tumuwulidde nnyo mu interview eno okuva lwe yatandise nti akoze omulimu gw'amaanyi so twagala twogereko naye atubuulire omukwano wagujjawa ne Clever J kubanga munaye Clever alina we yatuukiranga abantu bonna bagamba yali ate n'agwa biki kati nga abantu bamwesamba so ki ekyakwaliza mukulu MP Jesus okubeera ng'oli kyali wa Clever J? Okay, Clever J ntudde naye emyaka 8 nga ndi naye
mu bintu byansinga okwagala okola ne Clever J nti tukwatagana mu mboozi tuwangana kitiibwa era omulabi yenna ali eyo ng'ogobera Clever J kyenjagala kusuubiza kiri ekintu kimu nti Clever J management ye eryoke tugenda kuwaweereza ebiriyo ate message gyenjagala kugamba abantu ala bagamba Clever J ojja kudda mu block Clever J teyakuba block kulwokuba nti talina kyakulya kubanga mujjuke ne mu luyimba fanya kazi yali ng'akuba ki block so mukitwale nti gwe mulimu gwe era gwayagala so abalabi mwena naddala twebaza abantu bonna media kwanga mwe abasinze okupushinga Clever J mwe abasinze okukola omulimu gw'amaanyi ate njagala batangaza ti Clever J talina muntu n'omu gwawalana oba gwatayagala nga bwe mukirowooza si bwe kiri so tewali ntalo zonna n'abayimbi ntalo zonna just waliwo omukwano okujjako nti oba waliwo batayagala mukwano naye nga Clever J waliwo omukwano mbasuubiza nti weeks 2 studio ejja kuba ng'etandise Clever J abawe kiri kyenyini kye musuubira abawadde YouTube channel Clever J Nsialeta Facebook Muwonge Gerard waliwo ne page eya Clever J osobola okuyitira ku yange MP Jesus Facebook nemanya nti Clever J tuli naye ate tulisigala naye toyanza nnyo omukulu MP Jesus omukulu ono gwe tusinze okulabamu mu mirimu gy'okuzimba studio eno era ndowooza yasinga okumanya omulimu we gutuuse so mukulu mbadde nsaba otuwulire ku mannya go n'omulimu gwammwe we gutuuse amannya gange bampita Zabada Empire Uganda mulimu gwe tugutambuza mukama atukwatiddeko tugutambuza bwe tuli essaawa zino tumaze okusigamu kalangi tuyinza kuteekamu zi sound proofs n'okujjuza ebyuma ebibulayo okulaba ng'ekintu kitandika kegamba mu bbanga kinga gwe kati gwe twagala gundi bubaka kuva ewo ali ku mulimu guno eno bbanga kiri tuba tulinda mu studio eno just weeks 2 tugenda kudda wano eno tusange studio eyo ng'eyogera era nga lwono oluyimba oluli mu kutambula ate lujaba lwa Mukama Katonda okay nkulu Zabada twagala enkolagana yo ne Clever J eriti oli mukwano gwe oli muganda oli nze Clever J mukwano gwange twasinkana mu 2 ate nga musajja tuvudde mabega musajja twasinkana nga ndi musajja musiraamu nga ye mukatuli kitanda bakulokoka n'ayagala nnyo Katonda nitukwatagana nnyo mu Katonda nituzuuligana ebintu kati ye nasigala nga mulokole nesiga nga ndi musiraamu tujja tukwatagana mu mbeera zonna mu muziki tugenda tuzikuba yonna yonna wala Kasese ludda wa Busiya lonna nga tubeera wamu nga tukikuba leka nkifune bulungi nawe oli muyimbi nange ndi muyimbi toyanza nnyo mukulu Zabada mwebale nnyo okukuuma Clever J aya oyo omukulu abadde Zabada Empire Uganda erinnya mujja kunsonyiwa erinnya zibu nnyo mbadde mmanyi omukulu njogera na mukyayino oba wansinga ezo naye nga musajja Munnayuganda wa wano alright yes tubadde wa Clever J abalungi abandaba era nga tugezezaako okulaba emirimu mingi gyakoze abaana abayigiriza okulunda ndowooza ekintu ekyo kyo kirungi ndowooza n'obubaka obusinga bwasinza obbawa kudda eri Mukama kwekwasa Katonda kuba atugambye tukolerere obwakabaka bwa Katonda then ebisigadde bijja kujja bitwongerwako yes n'obubaka obwo abalungi abandaba nambalirige amanya gange ngenda samba sibulire wano eno tusinkana ate omulundi oguddako nga nkuleetedde ekipya ekirala teberayo subscribe